Bali ku telefayina amachago nakola njagala kubuuza ku yina gyosinzire kubanga atotulaba bwe bali kubanga atotwegasseeko ebyocha ku weekend eshoko oli mbabuuzaako olunaku olwaleero olwa Valentine njagala okubabuuzaako bw'okuba ku ssimu y'omuntu ng'essimu teriiko abantu bafune ebizibu mu nnaku zino bakiki so kati bangi nnyo nga babakutte bangi nnyo nga bafiiriddwa so bw'okuba ku ssimu naddala nga ya musajja nga teriiko sooka omuleka amalirize ebizibu bye ddamu omukubireko awo nga 17 awo ebizibu bijja bba biwedde so bw'otadde n'onyiiga ng'okubira omuntu takola ki omuntu bw'atakukubira manya bizibu twakava mu kalulu twakamala okuza kale ebizibu Valentine eno byesanze tetumanyi na kumanya so bwe sikubira ssimu nga 17 n'ogamba nga 14 tewankubira bizibu byansi eno kale abasajja bagenda okugopa obukodyo bwange bajja bagoba munaawulira naye nga bwebityo bwe biri olwaleero naku lw'abaagala twagala kubuuzaako abaagala naye najje muwangaalira mu nsi muno mwebale kubeera nga ate gye muli olunaku lwammwe twagala okubaagaliza obulungi muluyitemu mu bulungi ate mumanye nti n'enkya lunaku kategedde bulungi ate tulinayo ne public holiday ku Monday kati kitegeeza waliwo abantu nga eno Valentine etuukidde ddala mu kaseera akataliiko kwekwasa omuntu yadde alina kukutwala out lunaku lwajjo ku Friday mubeereyo olwaleero ku Valentine mubeereyo ku Sunday mubeere ne ku Monday tuddamu okukola ku lunaku lwakubiri okuleka ffe ab'amawulire tetuwummula tulina okugenda tusaka aga Valentine kale